Uganda kyokka nga ate Katikkiro naye yali musanyufu okulaba ng'ate afunye omukisa okukwata mu ngalo eza Pope Francis. Ono yaga mu bintu byonna Katikkiro Charles Peter Mayiga atugamba tuyigire ebintu ebimu ku musajja ono nga mwe muli obwetowaze, okwagaliza, obutalengeza bantu sako n'okwagalana. Nga tukyali ku nsonga ya Pope Francis, omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni yegasse kwabo abakulembeze bonna abagenda okulabika nga bakungubagira wamu n'abantu ab'e Vatican olw'okuviirwako Pope Francis, era ng'ono mu bubaka bwe ebimu ku bigambo bye yayogedde key pointers ezabadde mu condolence message ye yagambye nti his voice for peace, social justice, compassion and humility touched the hearts of millions and inspired hope among the faithful. Ebimu ku bintu ebijjukirwa ku Pope Francis kwe kuba nti yalwanyisa nnyo sexual scandals. Ono yagezaako okureforminga church governance n'enkola y'ebintu mu kkanisa ey'Abakatoliki. Yagezaako nnyo okubeera inclusive ng'ono teyayawula mu madiini, oba oli mu orthodoxy, oba oli mu protestant, oba oli mu catholic, nga n'ebimu ku bintu byaleeta obukuubagano kwe kuba nti ate baali bakkiriza abaana ba LGBTQ, ekyaleetawo obukuubagano wakati w'amakanisa n'abakulembeze ab'enjawulo. Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni y'omu ku bantu abasuubirwa okuba nga agenda okwegatta kwabo abakulembeze abatono abagenda okuziika Pope Francis ku lunaku olw'omukaaga. Nga mu bantu ab'enjawulo ab'okubaayo abakulembeze ab'amadiini n'ab'ensi ez'enjawulo bakulabika ng'ate beegatta ku bantu abagenda okulabika nga baziika Pope Francis. Essaawa eno nga newankubadde Pope Francis mugenzi, tuba tutunuulidde ate ekinaddako. Pope aziikibwa wakati w'ennaku 4 n'ennaku 6. Ono agenda kulabika nga essaawa zino tutandika okubala ennaku aziikibwa ku lunaku olw'omukaaga. Kiba kitegeeza tuba tutunuulidde nti tuba tuddayo mu College of Cardinals tulabe ate baani abayinza okulabika nga ate be bannamukisa abajja okulabika nga bajja ku ntebe y'obwappaapa. Mu college eno mulimu abantu 250, nga mu bano mulimu ensi 9. 135 bokka be bagenda okulonda kubanga bano be bali below 70 years of age. 10 ku 135 abali mu college eno balondebwa ku mulembe gwa Pope Francis. Okulabamu amawanga ag'enjawulo kwava ku kuba nti Pope Francis olw'okukyusa reforms mu Catholic Church oba mu bukulembeze bwe, ono yagezaako okubeera inclusive nti n'amawanga amalala yagaconsideringa nga newankubadde edda baalinga bakikwata nga kiringa kikwate nti abantu abasinga abayinza maybe qualifying okufuuka Ppaapa oba okulabika nga babeera mu ntebe eno balina okuba nga bavudde mu diocese ez'Italy. Mu bano tutunuulidde abantu nga Italian Cardinal Matteo Zuppi ng'ono wa myaka 69, Hungarian Cardinal Peter Ado myaka 72, Congolese Cardinal Fridolin Ambogo Besugu wa 65, nyo omulala waneeno abasinga beeri naye muno tuyinamu Congo, Ghana, Guinea nga Africans. Ekibuuzo ekiriwo nti ffe nga Abafirika tufuna omukisa okulabika nga ate Ppaapa Addako asobola okuba owa bbulaaka oba asobola okuba nga avudde mu Africa nga tuvudde ku kuba nti ndalabyeko ekibuuzo ku X ng'abantu bagamba nze alina ekizibu oba bappaapa bonna babaddeko bafaanagana. Nga bw'otunuulira ebifaananyi n'otunuulira Benedicto n'otunuulira Pope Francis n'otunuulira bappaapa babaddeko bonna olaba nga abantu bano balinga abafaanagana nti n'otunulamu ng'ogamba oba bonna bava mu lulyo lwerumu. But anyways, do we stand a chance as Africans okuba nti Ppaapa anatula ku ntebe eno anaabeera nga muddugavu? Ffe nga Abafirika tweyagaliza n'olw'ensonga eyo bw'aba muddugavu tuba tetukirinako buzibu. Yenna abazze ku ntebe kasita abeera nga agenda kusigala nga agenda kutambuza ebintu nga Pope Francis wabadde abitambuza. Eyo bwe tuvaayo ne tukomawo ate wano mu Uganda mu mwaka gwa 2011.